Lubwama okupakya omutegesi w'ebivvulu oluuyi bizalidde TV ya Spark akabaasa n'omuweereza ku TV eyo Miles Lwamiti ebyeru. Uliro mudigido. Bakablaza mwena abali mu KBM Live Brigade mbakonyeko yona jebuli eyo mbitunde ebyenjawulo across the gwanga across the country bobango li mu KBM Live Brigade kya kabinyo mwebale kubanga ensonga muzitambuliza ddala bulungi nga bweziteekedde okulabika nti nno zitambuzibwa. Bakablaza abali bwayisa okumbawo mwebale kubanga muliza wali ku Mambule Road waliwo bannaffe abali Kaleerwawo ku Katale awo. Muri bayitirivu nnyo mwebali ddala ekyengule n'ekyemmanga Kaleerwawo mwebali kubanga muze mulago wali eri ku masannyalaze mwebali kubanga muwuliriza mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga mutaddeko embutikizi KBM Live. Of course program yitibwa Ekiri Ataba the News Magazine. Abe wandege yamba konyeko kuya ddala mu Katale paka waggulu eri batunda kiyo Katale manyi kali n'emyaliro mingi wotuuka batunda w'ennyama n'oyambuka batunda w'ennyaanya n'oyambuka buli kintu kirina omwaliro gwakyo. Bintu bwa bitundira mu Kalina batumidde Abraham Gift Shop ewandegea n'abalala mwebale kubanga muli naffe. Now akakiiko akavunanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpeewo Uganda Communications Commission kawandise ebbaluwa nga kabuuza abakulira TV ya Spark kabawe ensonga lwaki tebaggyibwako license olw'okufulumya program ku TV yaabwe. Erabika nti emenya amateeka okusinzira ku kitongole kino ekya UCC Minimum Broadcasting Standards. Oluvannyuma lw'omubaka akiikirira ba Lubaga South Kato Lubwama Paul okuba omuntu gwe yabadde akubaganya naye ebirowoozo n'amupakya empya ku TV Live ku Friday. Baba bakuba oluyono. Nunzijukiza oluyi lwe bakuba ani Mpize bakubiramu bantu nga abanseera ziruma nnyo kuboddayo waka katambi ne bakakyusa ne bakalaga bakuba Meja Lubaramira Lulanga nga akyali mwefudisa oluyi banona Kiza Besije bali banona Kiza Besijao 1225 Besije ava South Africa musajja wa mwajira mu boli piu oluyi balukuba wetyo piu bamukuba oluyi Meja Lubaramira Lulanga oluyi bamukuba lwalwawo okuwona yamala kuddamu NRM oluyi kati ne lutereera terukyamuluma naye wali maama boluyi luwonozze mu NRM kati ne Bajjo owa Bajjo Events Kato Lubwama yamukubya oluyi luleesa aba UCC okuyingira mu nsonga eno. Bagamba batya kiki kyabaddewo watayo babadde ku TV gye bayita Kona ne Miles ku Spark TV ekiro ku Lwokutaano. Kato Lubwama n'akuba omukuba ne bwe babadde program kwabaddeko mukwano gwange kikofiira bwe bamuyita Abutex kuliko ne Andrew Bajjo ne Kato Lubwama ng'abagenyi Miles Lwamiti nga yagikubiriza kati Kato Lubwama n'akuba Andrew Bajjo oluyi olwasoose n'amwongera n'olulala kati ekyavuddeko bano okwekuba okukuba oli empi kyaddiridde nga Bajjo agamba Kato Lubwama oluzungu talinawo waaka. Bajjo n'agamba Kato Lubwama nti musiru. Kato Lubwama naye n'avaayo n'amukuba empi bbiri. Miles Lwamiti n'abataawo luzaawo Kato Lubwama n'akiva namu n'afuluma. Era Bajjo ekyasinze okujja Kato Lubwama waya ekimukuulako waya Bajjo kumugamba nti tosobola kukubaganya birowoozo mu Parliament bantu boogera ku nsonga za Bobi Wine kumugaana okuyimba gwe tosobola kuteesa kuba tomanyi luzungu. Now ensi yabirabye ebyo byabaddewo Uganda Communications Commission egamba nti baalabye kye bayita total breach of minimum broadcasting standards, breach of Spark TV's license terms and conditions and the law. Nti mu bino ebyabaddewo byonna baalabye nga tebaatuukiriza bisaanyizo bisookerwako ebyokuweereza. Obumu ku bukwakkulizo b'abaweesa license bwamenyeddwa saako bamenye n'amateeka n'obukwakkulizo bibeerawo. Era UCC bweti mu bbaluwa gyendabyeko nga president akulira ab'amawulire nange bampaddeko kopi nti sebola bayo biri eri president ab'amawulire bootwala bakola batya nesibe bakubye nti kati
UCC ewadde Spark TV ebbaluwa ne bagamba mutuwandiikire mutulage lwaki tetusazaamu layisinsi yammwe gye twabawa ku ebyo ebyabadde ku TV nga tusinzira kawaayiro section 41 erya UCC Act eya 2013 era be bamu abo ne bagamba nti omukubiriza wa programu eno era yabadde agiweereza Miles Lwamiti bamususpendinge paka nga UCC kano ebbaluwa bagimpadde naye mbadde nafe abakola tuli mu bugubi okyaza abantu ne balwana gugu bagenda okuwummuza kati UCC egambye nti Miles Lwamiti awummuzibwe si kugobwa byawule awummuzibwe paka until UCC is satisfied that they have obtained the requisite skills to direct and present the show in strict compliance with the set standards. Nti producer ateka programu eno ne yajuwereza Miles Lwamiti nti bawummuzibwe paka nga UCC ematiziddwa nti bafunye obukugu obwetaagisa okulungamya n'okuweereza programu eno nga bagoberera amateeka agabaweebwa. Okusinzira ku mateeka UCC ezeemu n'eraga wano section 31A B ne 4 eya Uganda Communications Act eya 2013 egamba nti prohibits broadcasters from broadcasting any program or content that directly or indirectly promotes hatred or a culture of violence and likely to incite and or glorify violent behaviors. Nti nti UCC okusinzira ku mateeka gano genkusomedde gakugira abaweereza ku radio ba ku TV okuweereza programu yonna oba ebifulumizibwa ku radio ku TV byonna mu ngeri ey'obutereevu etali mu ngeri ey'obutereevu directly oba indirectly oba etali ya butereevu nga bino ebiweerezebwa ku TV ba ku radio bitumbula obukyayi oba enneeyisa y'emivuyo nga biyinza okukuma omuliro mu bantu n'okutumbula enneeyisa etali ya buntu bulamu etali ya mpisa ey'okulwana n'okuyomba. Gye buvuzeeko leero katini gitegeddeko UCC etegeeza nti programu eno eya koona omuweereza waayo n'agiteekateeka bayimiriziddwa mbagirawo. Miles Lwamiti n'abali emabega wa programu eno tebayimiriziddwa mbagirawo ng'ekizibu kiva ku programu eno. Kino nno ekizzeewo kireeseewo abantu okukubaganya empawa n'okwawula endowooza ng'abamu bagamba nti tewandibaddewo kikolebwa ku Spark TV ne ku Miles Lwamiti nga presenter kubanga kyazzibuzi tekyabadde kipange ate ne yabadde akubiriza programu eno bwe yalabye nga Kato Lubwama atabuse najja n'abatawuluza teyeenyigidde mu gamba nti oba giwa omuliro mukube video ziraga nga Miles Lwamiti akakkanya atawulula Kato Lubwama ne bajjo era nga kiraga bulazi nti tekyabadde kipange kyazzeebuzi nono presenter n'agezaawo kubatawuluza naye UCC bwetyo yo bwesazeewo. UCC abalala bonga baga nti lwakiri yandibadde abonerezebwa yandibadde Kato Lubwama olw'okweyisa mu nneeyisa ey'effujjo. So ate omuweereza n'abatesitesi ba programu bwe balugendeddemu. Kato Lubwama emabega kaawa agambye ye yamaze dda okwetondera aba NTV olwo kiki yakoze naye ng'agamba tasobola kwetondera bajjo okujjako n'okwetondera abantu ku ebyo ebyabaddewo era Kato Lubwama agamba nze kino ekyanzijidde buzizirwa busungu naye sijja kwetondera oyo bajjo sisobola kumwetondera. Biriwo kale naffe ng'abamawulire ekibiina ekirwanirira abamawulire nga wujja tugenda kuvaayo ku nsonga ya muganda waffe Miles Lwamiti twogere ne bannaffe bakama baffe aba UCC tulabe nga Miles Lwamiti addamu okukola kuba ffenna tukiraba nti yakoze omulimu gwe n'ataasa n'atawuluza bano. Tugenda kubanga tuyingirawo nga wujja tulabe nga
tulwanirira eddembe lyono okola ate n'eddembe ly'abalabi ba TV eno okulaba nga balaba programu eyo kuba eddembe lya mirundi ebiri eddembe ly'omukozi okola n'eddembe ly'abalaba nti programu ebejjiddwako muba mukoseddwa so tugenda kuba tuyingirawo mu kaseera mpawe kaaga nga ujja katudde agugabadde agali kwotya nga gakutuusiddwako Premier Recruitment Limited emukulu Paleria Group of Companies enoonya abakyala abali wakati w'emyaka 21 na 38 kabasobola okwogera oluzungu ng'era bali agadde okolera emitala w'amayanja okumanya ebisingawo tukubire ku 07755500 oba tusange ku Crane Chambers omwaliro ogusooka omulyango ba Kampala Road mu maaso ga City Square twakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development ku license number 152 era tuli ba member ba Uganda Association of External Recruitment Agencies. Premier Recruitment, uniting talent with opportunity. Olimo programu ekiri atabaala ne Coca-Cola. Taste the feeling. Kuba hamwe banyaruganda twena n'abanyamukago okusheka hamwe tukarya hamwe tukanywa hamwe hurra rukundejo nzobendeza nehire ninjika banyaruganda twena tushemererwa tujaguze tukundane taste the feeling Jean amashumirwa g'ebiro bikuru n'ecupa ya Coca-Cola omu Christmas egi nitubendeza nohire nungi kurugwa mu Coca-Cola. Oluvannyuma lw'okukola ennongoseza mu tteeka lya Excise Duty Act, gavumenti ya Uganda etwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda bonna nti omusolo ku mobile money gukendeezeddwa. Omusolo guno gujja kuba kukuggyayo ssente kwokka ku butundutundu 5 ku buli 100. Okugeza bw'oba oggyayo siringisi emitwalo 10 ojja kuggibwako omusolo gwa siringisi 5. Tewakyali musolo gukuggyibwako ng'osindika ssente nga bakuweereza ssente ng'oteekayo ssente oba ng'osasula ebisale. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu ku namba emunnotinoti etali yakusasulirwa oba tukyalire ku mutimbagano gwaffe www.airtel.co.ug. Airtel, the smartphone network. Garfield Nursery and Primary School erisangibwe Kanyanya ly'essomero eryegulidde erinnya mu kubangula abaana ensangi zino. Tulina abasomesa ab'omulembe wamu n'ebizanyisibwa by'abaana ebibayamba okuwummuza obwongo, ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo mwe bayita okutumbula ebitone byabwe kw'ossa n'okuyigiriza ebyemikono ebinaabayamba okweyimirizaawo mu biseera byabwe eby'omu maaso. Endabirira y'abaana nnungi era nga lyakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku ssomero e Kanyanya Mpererwe Kitala Taso Kizanyiro Road. Tukubire ku simu 0700166642 oba 0778150005. Nzo omusawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi. Lino eddagala ligenda okutereeza paka lw'olifa. Eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira mu musaayi olinywa kiro saawa emu lijja kutuyanya ojja kufuuyisa ng'ofulumya ebicaafu byonna ebyali byazibikira emisuwa gyo mu ssaawa 11 liba limaze okubuna. Mu abasajja awo wali waaka ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli buzibu ki bw'olina ku linnyo gwalisa sayidi emu jangu na kyakulya kyo olumala okujjanja olire sayidi eri gy'obadde toliisa gwanywa ekyokyo oba ekinyogoga nga mannyo gasanyalala gwe jangu na kyakunywa oba ice tusangibwa wakaliga wakyengulwa Bumotero enamba y'essimu 0754939973. Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano ewakaliga. Gwayagala bu milioni 12 mu myezi 3. Wulira bino. Melon Jewel Sweet number 2 okuva China. Yenkozi ya sente. Bino byewunyo melon eno byeyina. Ekulira myezi 2 n'ekitundu. Buli kikolo kikuwa melon 5 n'okugenda waggulu. Melon ebenzito wa kilo 10. Egumira enkuba n'ebirwadde ebirala. Ekikuta kyayo kirina omubiri mugumu ate nga nnyangu okutambuza. Teyatika wadde okutawanyizibwa kalala nkoma. Ekuuma ekimuli. Eyo ye Melon Jewel Sweet number 2 okuva China. Ya bikuubo. Jukira nti melon ez'ebikuubo zirimu ebikanga 10. Naye
eno erimu mukebe oguliko olulimi olukyayina lwokka. Wegendereza abacupuzi, meloni eno JY Sweet number 2 eri mu kifo kimu wokka mu Uganda, eri Lubowa ku Lwentebe ku ofisi za Amaika Mixed Farm okulira na Roofings. Ate mmwe abaagala okulima meloni enzirugavu, mulime ekika kye bayita Black Hilo, nakyo kiva China. Muyiika teekamu ebikola 24,000. Buli kikolo kivaako meloni 5. Omugatte ofuna meloni omutwalo gumu 12. Jukira meloni zino ffe tuzigula ku nnimiro. Mu kidibo meloni emu tugigula siringi 10. Bw'ogatta bwe bukadde 12 mu yiika emu. Ate tokaaba mbu tolina byuma bifukirira nnimiro. Nabyo jangu tubikuwole osasuleko ekitundu balansi omusasule mu myaka 2 nga totusingidde kintu kyonna. Mwabakaabo obwavu tugula amaziga g'obwavu tukubire kati ku 0772 46 53 07 oba 0752 64 67 5. Ayagala lima atagala webake kola bwakulya. Baserei Herbal Research Clinic abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'ery'ekiwalabu bajjanjaba endwadde nga pressure, kabotongo, hernia, candida, asthma. Olina obuzibu mu lubuto bakoleddeyo ka clear stomach wa busumbuyibwa ekiwango ba sinus, senyiga atawona naye bakoleddeyo ke bayita cleanser. Tonyezaamu amatondo 3 gokka ebichafu bifulume. Omukyala tolina sanyu maka mwe bannabukalu babakoledde ke bayita ladies happiness sanyu ly'abakyala. Omwami oli munafu mu nsonga z'omubufumbo bayina ke bayita sonsomola. Serei bakuleetedde eddagalo ojja kunywa ecupa emu yokka otereere. Olumizi bw'amannyo gavaamu omusaayi oba galimu ebituli bakoleddeyo ke bayita dental care powder sigaza amannyo go. Serei Herbal Research Clinic bakubire ku ssimu noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu oba ku noti 7 8 emu noti 2 noti emu noti 8. Baserei Herbal Research Clinic ekitebe kyabwe kikulu basangibwa Lweza Kajansi e Kampala bali ku Royal Pharmacy ku Lubaga Road ng'ofudde ku Kobil. Mwabe mukono Baserei eddagala ya musobola odisa ku Kabana Pharmacy okumpi ne Satellite Beach. Mperere mu Kampala ku Lwegayaza bali ku Shiro Pharmacy opposite Kobil. Abeka Wempe eddagala lya Serei Herbal Research Clinic mulisange ku Shubu Pharmacy ku Kidda Ettula. Ewakiso ku Lasan Pharmacy kumpi ne District. Ate Masaka genda ku Ambiance ku Kidda Emulago. Oyambukirawo ngo kutte ku kuba eririko Ambiance oyambuka ku ddalo lye Mulage Masaka ojja kulaba n'ekipande kya Baserei Herbal Research Clinic. Essimu yaabwe eri noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu oba noti 7 8 emu noti 2 noti emu noti 8. Be Baserei Herbal Research Clinic wano Lweza Kajansi. Ebirwawo byerabirwa katwejjukanye nga tukujjukiza ebyaliwo olwaleero mu programu ekiri atabaala. Katwejjukanye akutuusibwako Baserei Herbal Research Clinic abasangibwa Lweza Kajansi okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 7 emu noti 2 noti emu noti 8 oba noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu. Ye Dr. Hassan Haruna Kabuza. Zinaku z'omwezi ezo 24 omwezi gwa Desemba omwaka 2018 tukyusa akatambi tudde mu mwaka 1968. Simanyi wawe wali naye mu mwaka guno 1968 ekizungirize ekiyitibwa Apollo 8 spacecraft kyatwala abantu basatu ne kibatuusa ku mwezi, era kino kye kyasookera ddala ekizungirize ekyaliko abantu okutuuka ku mwezi mu buwanvu obwenkaniddeawo. Baatolontoka miles 78 ze kilometers 125 nga bayise ku orbit okutuuka ku mwezi. Kwaliko abantu basatu, Frank Bowman, James Lovell ne William Anders. Be basajja basatu abaatuuka ku mwezi mu 1963 nga 24 Desemba. Katwejjukanye abadde akutuusibwako Baserei Herbal Research Clinic abasangibwa Lweza Kajansi okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 7 emu noti 2 noti emu noti 8 oba noti 7 noti 3 5 2 8 emu 8 emu. Ye Dr. Hassan Haruna Kabuza.
Wewa webale nnyo webalire ddala kubanga olina ffe kubukere fama embuti kizichi 15 katonyeze munana kyenda mukaga katonyeze mukaga nze Haji Kazibu Bashir Mbazira program ekiri atabala the news magazine webale nnyo webalire ddala kubanga oliza olugoto lwa waka tugenda kubeera ku Jazbel ekitezi nga 3 mu ebiriro liro kuyingira omwaka tuli awo fireworks abayimbi banji nenga olugoto lwa waka kebye mu live experience tujja kuba tujigala eyo mwaka guno nenga ku Saturday eno tugenda kubeera empiji kwani yali amanyi hall sayo me yakawungezi okosa encha ku boxing day mujje tube fenna waliwe bayise ku twins emutungo ku twins nebitunde biridanye waawe tugenda okubeera mulogoto lwa waka the KBM live experience jangu tusinkane ebere experience nungi mukulikebe betu abadde fenna ku Lavanda last Friday ndoza mwakira bachali cha kabinyo nga tusibula Illuminati eyaka munyanja nagagamba buli tulaga show bingi bye mulaba bye mutalaba abaso kujja simbo genderevu nenti waka akula webali nnyo. Now wiki wedde nalingi wunzikana bategeeza ku nsonga ye Katanga impending or looming eviction okusengula abantu okubinda binda bwe bankuba ekutte ebire eyokusengula abantu abo mu Katanga kyekimu ku bitundu ebyomugotteko mubeera abantu abangi mugombola ye Kawempe mambuka g'ekitundu kino ekye Katanga waliyo bwayise mu buvanjuba bwabwe waliyo mulago ate Wandegeya erimu bugwanjuba bwa Katanga kubira map oba plan olabe Nakasero eri Maserengeta ga Katanga ofunye bulungi bwayise boba mu Katanga bwayise abeera mambuka boba mu Katanga wamangaawo mulage ekubeera mu buvanjuba Wandegeya ebeera mu bugwanjuba ate Nakasero mu Maserengeta stretch ene Katanga erimu kilomita ngemu n'ekitundu okuva Wandegeya okutuuka ali ku 2 kumpi ne bwayise iranga kitundu kino kimanyiddwa Katanga kyonna awamu eri abantu bayitirivu ddala bawangalira mu mbeera yaffe y'Ababasiri bakola emirimu gyaffe egy'Ababasiri bayimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga lino nnyo n'okusinga boyinza okulowooza nti bano be bantu g'osanga nga ayokya kasooli n'aweerera omwana n'agenda ku university ye muntu g'osanga nga aina akaduuka kotasuubira kwati no kavaamu ekinayamba omwana okusoma n'aweerera omwana n'asoma n'afuuka ow'omugaso ebisomo za Katanga bingi ntandika butandisa okukuleetera Katanga eno eringa intro ebirala nja kuba mbikuleetera ebisomo za Katanga bingi embeera y'obumenyi bw'amateeka ebyobuyonjo domestic violence emivu y'omumaka n'ebirala bingi naye olwaleero ekisomooza abantu b'e Katanga weewano we bali ekisomooza bonna we bali ettaka ko batudde kuba wangalidde okumala emyaka egiringa obugulu bw'egongola abamu ku bo tebamanyi kitundu kirala mu nsi tebamanyi waabwe walala wonna okujjako Katanga. Now wano we bakuze nga bamanyi oba abamu ku bo nga bazzeewo buzzi Katanga eringa United Nations mawanga magatte gy'ogenda okusanga aboogera ennimi ez'enjawulo ne bavaawo ne bayingira ekibuga banoonye muwogo era bino ebitundu nga Katanga tekyewuunyisa okubaawo mu Kampala nti n'amawanga ag'enjawulo okutwala mu America lwekyo bakita Harlem New York waliyo ghetto zaayo nga bwolaba Katanga nkutwala South Africa ekitundu bakiyita Soweto waliyo ghetto zaayo nga bwolaba Katanga nga Katanga ya feeding ekibuga omuntu ava mu kibuga n'atambula n'ajja n'asula Katanga n'ava Katanga n'ayingira ekibuga n'anoonya ssente n'abaawo era bano nga begambye mawanga magatte kuŋŋaaniro ly'abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo ng'abasinga ku bo bava mu bitundu ebyesudde ekibuga era wano ne bafuula amaka gaabwe obulamu bwabwe nga bwetoololerawo. Now wano existence y'abantu bano okubeerawo kwabwe erabika nga eri mu lusuubo olw'ebyo bituulira ebiyinza okukolebwa ku bo. Nategeezebwako nti waliwo olukiiko olwategekebwa era n'ennyendayo nga mpitiddwa muganda wange ssentebe w'ekyalo ky'Ekimwanyi oba ssentebe wa LC y'Ekimwanyi oluusi tuyitawo Katanga omukulu Bagonza muvubuka naye yawangula akalulu awo gye buvudde katono Katanga Wandegeya n'asanyalala olw'essanyu nga balonze ono kijana kulembera abantu b'omu Katanga bonna beegattamu okumulonda so mu bimu ku bisoomooza ono omuvubuka eyakajja mu ofiisi be bantu baakulembera okuba nti ayolekedde bakulembera nga tebaliiwo nga bagobeddwa ku ttaka kale nansinkana nanga muganda wange jangu olabe nga president wa bamawulire jangu olabe
embeera twakulira Lusanja tukulidde wa jangu olabe omulimo go gwa kukola observation olabe embeera y'abantu mu Katanga ekigenda maaso lukungana olira ebirowoozo by'abantu ati munange nali mubi nga nyambala ngatto na byuma bikola waaka nga nesuula mu ddene njolekera Katanga ekintwalayo meeting eriyo siri mupya mu kitundu kino eky'Ekatanga ntera okuyitamu emirundi egiwerako naye ku mulundi guno nayiseemu nga ndi ku mulimo gwa kunoonya mbeera z'abantu naddala mu kaseera kano nga boolekedde oggobwa ng'eby'e Lusanja. Sawa 11 za kawungezi nnyingidde Katanga wano mbeera nga bw'ogiwulira abantu bagenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe egy'enjawulo okugenda mu lukiiko olutegeezeddwa nti gye luli ku nsonga z'ettaka mu kitundu kye kimu. Nyumba nyingi nga bw'owulira wano waliwo saluuni wano waliwo emmere wano waliwo restauranti wano waliwo omwala ndaba saluuni ekiri mu Katanga gwobeera wa jangu neegatteko musaawe eddayo eddako okutwala Katanga otegeere Agitative Sebagala come with me let's go to Katanga in the next hour. Okyali mu programu ekiri atabaala ng'ekutuusibwako Coca-Cola. Taste the feeling. Oli mulwadde wa kiwanga senyiga takuwonako kwasimula awamu n'okuziira omwana we yamiranga bamuzaala tebaamufuuwa bulungi oba afeekeera olina alaje olususu lukusumbuwa oba kweyagula lubutuka amannyo go gaaguba ne gava mu langi yaagwo oba mulwadde bulwazi oli wa sickle cells oggwamu omusaayi oba kuluma nnyingo amaaso go ga kyenvu oba musulo gwe gwa kyenvu ekyokuddamu kyo kisange ku Heal the World Organics ojjanjabi bw'owonera ddala. Heal the World Organics bakubire ku ssimu noti 7 noti 5 noti 1 25 oba noti 7 noti 5 noti 4 7 noti obasange wandegeya ku Annex Building omwaliro ogusooka room 30 ofune obujjanjabi obwa ddala. Heal the World Organics. Oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanya ennyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo nga bukuleetera okufuyisiza okumu naddala mu budde bw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasobola na kugusiba awamu naawe eyazibikiranga kaakano ofuyisiza mu kapiira baaba n'abaakenkuka okujjanjaba obulwadde buno n'osuuka bulungi nga tolongooseddwa wamu naawe amagulu gwe galuma agazimba agasannyalala ebigere bikuma omuliro ekiro nga tobibikka awamu n'amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufukamira wadde n'okusutama nawe bagenda kutereeza weeyune aba Crest